Eyali Bba wa Julie Birungi abangi gwe tumanyi nga Julie Mutesasira oluno tuba twogera ku Pastor Stephen Mutesasira taata wa Ezekiel ne Esther Munange avuddeyo n'ayanukula ebibuuzo ebibadde bimubuuzibwa ku nsonga z'okuba nti no eyali omwagalwa we Julie Munange yavaayo n'ategeeza nga bwali lesbian oba ye asinga kuba nti no ayagala nnyo bakyala abanne okitegeera mukwano gwange omulungi kakati ate nga ne wetwogerera abaana be twogera ku baana ba Pastor Stephen Mutesasira bali ne maama waabwe mu Canada. Kino no kiwaliriza Pastor Stephen Mutesasira okuvaayo mu service ey'olunaku olwaleero n'abaako byatangaza katubere nga tumuku. As people talk about your words, you don't know what to do for. That those who called me, they told me, Pastor, your children are in Canada. They can sing well. We see they qualified for the finals of Canada Has Got Talent. But we didn't like what the mother said. It is for the whole world now, it's not hidden anywhere. What do you do? But you don't know what to do. Be still and know that He's God. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. God is a miracle working God. People ask me, what are you going to do, Pastor? God knows what to do. I tell them, Katonda amanye chokola. When you hold yourself in a hard situation, you can even die. You can walk talking alone. Lord, who baptized me? Hey, be still and know that I'm God. Hallelujah. Hallelujah. He will make a way where there seems to be no way. What do you do when you're disappointed by your lover? You've done everything, but they have disappointed you. What do you do when you don't know what to do? Eyo nga tuvuddeyo tugenzeko ew'omuyimbi Dr. Jose Chameleon ono n'atabuse atabukidde abantu oba bannayuganda ababa kugira okuba nti no bagenda ku bivvulu ebimu ate nga baagala bagende ku bivvulu ebirala. Dr. Jose Chameleon mu busungu obw'ekitalo abaanukudde era nga bino byagambye. Saagala kunyonya munnayuganda yenna lwaki ndi wano. Ndi wano lwa ttiimu chairman Toyota ne mukwano gwange yanjagali obwemage ozipayina lugaba. Temuleete bya politics byammwe wano. Oyo nooseswa mu mutwalo eri. Ekiwonyawonya South Africa butamanya butaawula nti kuno kunyumirwa, kuno kukola, kuno kutegeera, kuno kwetegereza. Olwo ne bafala bangambye South Africa tojja kuyimba, ojja kuyimbira mu zitumbaavu. Tumbaavu. Bw'oba muli bakwano bange, muli bakwano baabwe, mubagambe ngenda kuyimbayo kubanga eryo eddembe lyange nga ttiimu chairman. Uganda erina okugenda mu maaso. Uganda tegera kukoma ku ggwe. Naye twesomese tutegeere mube emirimu y'okwekubagiza. Muno mulimu aba UPC, mulimu aba DP, mulimu aba NUP, mulimu ne mwenna. Mulekere awo okutiisatiisa bakyali bamulwa mubateeka ku mbeera. Akkiriziganya nange Paul takkiriza gwamanyi. Mba okuba mbeera mwanyima akalusa banyiigira ndenze mu mizigwa. Naye ngero gyenyiibira ndi jeno. Bansobola. Abaani bansobola baliko omukono. Abate bansobola baliko omukono. Bafala bajja ku peeyi yange mumbuulira musina kubeera ku birthday ya muwoozi. My friend, nakola kujooga si kujoogebwa.
nakola kuba waddembe sikumalako ki ate gwalowooza bulirya kwesimbawo sikyabyagala kale kacyayi kagwamu ndi celebrity ndi muna Uganda nkola kyenkola ki kyenjagala mulekerawo kwetiisatiisa bakyali bange Katonda yategeka kye twasangawo n'eriddewo yagenge kikola ki mulekerawo okumanyira abantu ebimanyira abantu emusimanya disa ndala stop it mulekerawo nze temumanyira manyira bafala bali abalala nze si wa Uganda ni wa Congo ni wa Burundi ni wa Uganda ni wa Kenya ne Tanzania zani mwenyevu chwani leo kuimba kunyumiza tonyumiza kama ocha za mwezo nawe Kongo todalani nyumizeni ekizigiza kijanja bana kitangala only light can heal the darkness naye kakati mwe bakyali bano mwagala kuleeta ettima wali ettima mutiisatiisa everybody mukapane bakyali bano bakole ki bakapane Katonda yaleeta obudaleeta n'obulikola ki obuliddako tonyiiga nange ndi muntu olaba ojoga ate zikoleki naye munzikize nyogeremuku kubanga ba YouTube balina bitwala ezo ni champion man bampalenjiro banga omudaali endogoyi ne zinyiiga nyiimira emyaka meka mwagala ntabwe mulawo mwagala ntabwe mu lubino badavido babawa ne badiamondi babawa n'aba South Africa babawa omundabagayo atayagala miziki wange olwatodda atayagala muziki wange olwatokola ki todda because nze ndi pharmacy ntunda ddagala gojja nti olubuto lunuma n'otwala eddagala eki ery'olubuto okagere tetujja kuwagira you people Tanzania tebabimanyi Kongo tebabimanyi Burundi tebabimanyi njogedde bingi nenjala musigale oyo omuwaka muge muntegeri y'okubuulira abantu bwe tugendako ewa Fullfigure munango naavuddeyo n'ayingira mu lutalo lw'abakozi ba TV ababiri oluno tuba twogera ku Diana Nabatanzi owa BBS Telefina akwesa ne Zahara Toto ngonono akolera Sanyuka TV okusinziira ku Fullfigure agambye nti Zahara Toto asaanye okulekerawo okuwalampa munne kubanga amusinga bingi katuleme kubeera nga tumwogerera katubeere nti no tumu kawali ekimuvumya Nabatanzi kiki amubanja ki oli akola mulimu gwe gwa mawulire temuli ku TV emu temukola mulimu gwe gumu temuli mu ssaawa ze zimu anti Nabatanzi serebu bwe yalungi wayeta naawe lungi wako naawe lungi wako bwe Nabatanzi bwe yalungi wayeta naawe lungi wako wano ye munne ekinnuma batukolako amawulire bo tebeekolako mawulire ye ezzikere sajja eddubu netulizana olaba Nakampala beetega baagana okweteeka ku ddubu okwanata omusajja asinga obubi bonna ku ensi the all world asinga obubi ate n'omwenge gw'omwegulira n'akukuba inja n'osigala ng'okaaba mbu bebi musajja mukuwa yavadda ne kunywanto oyite zali uddawo nga teyateekangamu yatugana okwegulira akamotoka bakasikano kasika nga agamba mbu musajja kamuwadde olina kishamu basula ku buzigo bubale mulekerawo osiga obukyayimaani abantu basirikidde ebintu bingi abantu balina obulumi ku mutima tosobola kuvuma mwana waamu n'okumutuusaawo ne waba yalina kye yakukola ensobi zikola abantu ate ffe abaana benda Nakalamba nga twogana olulimi lumu nsobi kyebesobola okugaana lwaki omuntu omufiirako lwaki ofiira ku muntu kiki nnyo ddala njagala obategeeza bannammwe mu bw'olugambo mmwe bamasikini banaku mmwe gwe kakaiza akazimba amambuluga gwe mulekwa
mwali ba mikwano n'omwana oyo gwe mulekwa gende eno kali ngono musajja wale kibada mukamwa simanyi ono windows ayina kibada abana kino kibukanye eky'omutwe ebyo ne biringa engeregeze ebyo ebyo bimawoba ebyo bimafene mmwe kino kibabuulira mmwe tewali agenda kungula ka TV kaliko muvumya abantu muvoola abantu naye mujjukire ekigambo eki kumala tewali nanyini TV ensejja bazibirira obudde bubazibirire ense bakwatire bweti Bible egamba nti kyosiga kyokola jjukira muli mu kusiga nalabye akakasajja akakama mbulu gako kasimanyi wali akamasiki kamulekwako nga kavuma omusajja ono omwana w'amanya agamatalaga ono omwana yakayimba ono kana kalina amanyo Ronald alimpa kana kanako kamasikini oba kabba oluyimba lwikizoke oba luwoza kasita omufu awa yaluyimba netwakola value ono alongeddeko value mumuleke wabale kwekumira ku News Spark channel katukujukize mukwano likinga alekawo bakabwawo mu comment section atera tovaawo mukwano gwange omulungi nga to subscribe ku YouTube channel yaffe erigwe atanaba kuba nti no okikola ya subscribing edda mukwano gwange omulungi twongera okubeera nga tukwebaza twagala okubuzaako ku Kagude Charles twagala okubuzaako ku Namutebi Dalats Lydia wa Bobby happy birthday dear katusubire nti no olunaku olumazeeko bulungi nnyo mukwano gwange omulungi bera bulungi weraba